ye wake up call mu programa etuli omukeze. Babade balina okuddamu okutalaga eggwanga ne poliisi mbu yawandikidde ekibaluwa nga bagamba basooke bayimirizemu mbu balina ebiragiro bye bakkanyako bano bye batatuukiriza. Ate batugamba bakkanya luli eri ne poliisi yabayita nagulu ne boogera ne bakkanya kati bye balombolombo bwe bata balina obukwakkulizo bataddemu obuwakatirwa balemedde okusimanya okulinnya waggulu. Simanya kyangu nnyo okusinga okweri entama okwogera kino nakiri tubakubire benyine aba NUP batobuulire ensonga lwaki ddala ku mukulu Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo ku David Lewis Rubongoya yayinza okuba n'ensonga zino munonyeko tulabe kuba mfe tujja kudda ne twogere bo nga basobola otuwa kiriya information. Tumunoonyeko tulabe. Munonyeka. Hello. Yes. Sebo tukulamusizzaako. Kale wanange masuze bulungi. Twasuze bulungi munnange SG. Amina. Mpozi mweyo. Nafe je tubukedde. Emirimu mugitambuza muti eyo. Tugezaako naye mizibuzibu nga bwe mumanyi. Kakati SG. Esebo. Ku lunaku olwa Mande twalabako ababaka abaakwatibwa ab'ekibiina ky'NUP ne bammemba b'ekibiina. Ng'ekibiina mutuuseewo okulaba ng'abantu bano bayimbulwa. Weewaawo abasajja bano aba security baatukolako effujo ery'ekitalo ne bakwata abantu baffe bangi nnyo. Balimu ababaka ba palamenti, baactivist n'abalala, bakwata Honorable Zaake ne bakwata Honorable Kirumira, Honorable Tebandeke n'abalala. Era bwe twogerera bakyali luzira. Olunaku lwaleero waliwo abagenda kuleetebwa mu kooti. Tusaba era tusuubira nti banaaweebwa bail. Naye abangi abalala bakyaliyo Honorable Zaake n'abalala abamu bajja kuleetebwa ku Lwakutaano abalala baleetebwe next week. So bwe buzibu obwo ate nga bwe mumanyi n'olunaku lwaleero tubadde bakutambula naye mulabye ekiwandiiko ekivudde mu poliisi kwegamba tugenda mu maaso n'okunyigirizibwa nnyo nga bwe mumanyi nga bwe tubadde era tutambula mu kunyigirizibwa naye tuli bagumu ejja kumalako. SG Esebo. Ku kiwandiiko ekyo kyennyini waliwo ebintu bye mwakkanyako ne poliisi oba oliawo bye bategeeza nti bye mulina okugoberera mu nkuŋŋaana zino ze mugenda mukuba. Naye kiringa ekiraga nti oba oliawo mmwe ate abava ku nnono ku bimu bye mwakkanyako ne poliisi. Si kituufu nno naye ekisooka teri nti twakanya ne poliisi twabagamba nti bye tukola byonna bitambulira mu mateeka. Muze mulaba nga ebibiina ebirala oba abantu bonna abalala bwe babeera ne activities zaabwe poliisi tevaayo ng'eyogera ebyo bintu. Mwe muli bannayuganda muli bannamawulire buli lunaku mulaba enkuŋŋaana z'abantu ze bakuba bakola processions bayisa ebivulu bakola ki naye NUP kyonna kyekola bagezaako okukyekwasa okutulemesa okutambula kubanga okusingira ddala batya meseji yaffe. Njagala ojjukire gye buvuddeko basooka ne baleeta ensonga endala ne bagamba kati ADF threat simanyi ne bakomawo ne bagamba nti president waffe yali agenda kufuna obulabe ku trail yaffe ne bamala ne bagamba nti ate ebigambo byayogere Luweero byali bikyamu era ne bakozesa ensonga okuyimiriza. Kakati babadde banoonyanga reason yonna gye basobola okuwa okutuyimiriza okutulemesa okutambula. So byonna bye boogera nga bwe mulaba tugezezaako nnyo okugoberera amateeka kubanga tukiririza amateeka tubadde ba mirembe. Western Uganda activities zaffe zonna zaali za ddembe tewawulirayo nti omuntu yakosebwa oba omuntu yafa nti oba ki twatambula bulungi era ne tukomawo bulungi naye kitwewunyisiza nnyo okulaba nga bawandiika ate nga boogera ku bintu bwe bityo. Oba mu ntambula zino okugenda ng'omukulembeze w'NUP ayitamu mu mmotoka waggulu n'abakulembeze abalala nakyo kibaako engeri gye kisasamazaamu abantu ekitataganya ebyentambula. Ani atakikola ani atayisaamu waggulu n'akola ki
n'awubirako ku bantu be. Nanti bayinza okuba bakitadde nnyo ku mmwe olw'ensonga nti mukuŋŋaanya abantu bangi ku nguudo. Anti kyekugamba ekyokuba nti tulina abawagizi bangi si musango gwaffe. Ekyokuba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ayagalwa abantu bangi nnyo si musango gwe. Kubanga olaba mutabani wa Museveni bw'aba atambula avaayo n'awuubira abantu oluusi n'awuubira ebizimbe naye avaayo. Era ne bayita ebivulu bwe baali bagenda Masaka wabalaba basalako oluguudo ekubeera lyonna lyonna. Juzi bwe babadde bagamba nti baselebratinga myaka 4 gya NRM wabalaba nga bagezaako of course ng'abantu baffe tebabaliiko naye ne bagezaako kuyisa ebivulu ne bakola ki nga bantu tebabaliiko naye ne babikola byennyini kati bagamba nti ffe bebasinziirako okutuyimiriza. Okay, Sebo SG. Nnyo ekintu ekyo enyabo. Waliwo ebyogerwa nti abakulembeze abamu baba memba b'ekibiina kya NUP benyigira mu buli bw'enguzi. Ensonga eno muginoonyerezaako bamulinze bujulizi. Banange ekyo naawe kiraba twabagamba nti buli omu agamba nti alina obujulizi ku muntu yenna abuleete. Kubanga aboogera ebyo ba propagandist si bemumanyi obulungi. Baze nga boogera ebintu ebyobulimba nga bagezaako okudrivinga narratives zaabwe ezibeera nga si ntuufu n'akamu. So abantu abo tubataskinze ne tubagamba kale lukimu ebegamba nti omukulembeze waffe yenna yali enguzi oba ki bamutwale mu kooti bamuwozese. Naye mmwe ng'ekibiina mukozeeko okunoonyereza ku nsonga zino oba mukyatudde mu yafeesi mwe mulindidde obujulizi? Kubanga tumanyi nti si kituufu kubanga singa kituufu baalireese obujulizi. Lujuzi bwe twali ku nsonga za Oweekitiibwa Mpuuga n'abalala obujulizi bwavaayo era ekibiina kyasinziirako obujulizi okukola kyonna kyonna kyekyakola. Kakati oli bwagamba nti ate obadde obalaba leero bagamba bamuwa miliyoni 7 olala ne bagamba bamuwa biliyoni 1 olala ate ne bagamba bamuwa biliyoni 1 ne miliyoni 7. Kakati kiba kitegeeza nti bya bulimba bijweteke nabo bennyini bakimanyi nti tebirimu nsa. Tulabyeko enteekateeka era ezeefaananyiza bwe ziti ababaka bye bagenze mu maaso n'okuba mu palamenti nga babanja okwogerwako. Era ne tulabako ng'NUP yakulemberamu ababaka gye buvuddeko okufuluma palamenti nga waliwo ebitagenda bulungi oba olio bye baali baagala bateeseeko. Tusuubire nti oludda olukulembera palamenti olw'NUP lulinamu enteekateeka ababaka okuddamu okwekandagga bafulume palamenti ng'ensonga y'enguzi tetunuddwako nnyo. Kikyagenda mu maaso n'okuwayaamu n'obukulembeze bwa palamenti. Ffe tubasuubira okukola kyonna kyonna ekisoboka okuyimirira n'abannayuganda abali mu kwekalakasa abali mu kulaga butali bumativu n'abantu baffe abakyali mu makomera ababuzibwawo n'abalala. So ekyo kyekisinga okuba ekikulu okulaba nga ffenna awamu ng'eggwanga tuyimirira n'abantu baffe era kyetusuubira ababaka baffe okukola. Era olunaku lwakyo tubali basanyufu nti ababaka bavuddeyo era mu palamenti ne boogera ku nsonga z'enguzi era ne batabukira sipiika ne deputy sipiika okulaba nti tebabawadde mwaganya okuvaayo okuteesa ku nsonga ezo. Lwaki poliisi ebalumiriza okuba nti osanga okwekalakasa okwabaddewo mwakubadde mabiga? Golowooza ensonga eyo bava ku ky'okubalumiriza? Wanga munnange bakimanyi nti ffe abakulembera abantu kakati ate bakimanyi nti bakoze ebikolobero bingi ku nsi. Bagezaako bakimanyi bulungi nnyo nti activities bwezityo abantu bafuna inspiration okuva mu NUP. Naye ate n'ekirala kati okwekalakasa bwe kuti okw'abannayuganda bonna abannayuganda bwe bavaayo ne bagamba ffe tugenda kwekalakasa nga tetusinzidde ku kibiina kyaffe eddiini oba ebirala byonna byonna ekikula kyaffe. Kaakati poliisi egezaako nnyo kukifuula ekya NUP kubanga emanyi nti bwe bakifuula kya kibiina kimu oba oli abantu abatabuli ba kibiina ekyo tebagenda kubyenyigiramu. Kaakati kyova olaba baba bagezaako okubuildinga narrative eyo. Naye kirungi twavaayo ne tubategeeza nti zino protest ffe abazorganizinga naye tuziwagira 10 ku kinaakyo kubanga tubadde tugamba ensi ebbanga lyonna people power tuli maanyi g'abantu. So tusuubira nti buli muntu yenna munnansi gwe kikwatako alina okuvaayo n'alaga obutali bumativu. Mu mbeera eno munaabeerawo n'enteekateeka mmwe gye munaakulemberamu enayifaananyizaako ng'eno okuwakanya obuli bw'enguzi obukutte ejjembe. Tubadde tukikola ebbanga lyonna era tugenda kuddamu tukikole neera kubanga ffe omulimu gwaffe buli lunaku tubadde tujjukiza abantu amaanyi gaabwe. So tukyagenda mu maaso era mujja kulaba very soon nga tukola activities ez'enjawulo kubanga ne nationwide tours zaffe zino okutambula kwe tubeerako tuba tugezaako okuzukusa abantu okubagamba okubajjukiza nti obuyinza bwabwe ate n'ebirala
n'ekirala okubalaga ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu bafa aboolyawo mu kyalo oluusi baba tebamanyi buli bw'enguzi kosti gye buleeta ku bulamu bwabwe bwa bulijjo oli abeera eyo nga tafuna ddagala mu ddwaliro naye n'atamanya nti ekyo kiba ku buli bwanguzi n'ebirala bwe bityo so gwe mulimu gwe tubaddeko era tujagenda mu maaso n'omulimu ogwo tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeeki tukwagaliza olunaku olulungi ssebo amina namwe mbagaliza puroguramu ennungi n'olunaku olulungi omanyi nti omukulu abaddeko ng'awuliriza omukulu olwedda alabika yatulinze dda ng'atwesoose ng'agamba essimu ejja wetugambe tumukubire gwe tuba tukubira gyatwesoose mwasuza mutya nowemagere oyo tevaako abantu baagala paalo wake up call mu puroguramu etuli omukeeze